Ngoyambadde engeri ya Kingereza. Nakopye kamiliyoni. Dokita Mirimiri kamiliyoni. Tewamulaba muzinuzi yali ako. Ng'akomawo. Yes. Nange nagaye nina okuzinoonya. Gye yazigula n'enzitumyayo n'enzikubamu. Nina kutambulanga kamiri kati. Omanyi engeri gye njagala kamiri mu music ate nga nafuuka musician. Kaakati nina kwambalanga. Tugenda London, tugenda gwa Manchester olunaku lw'enkya ssaawa 2:30. Bwe tuve Manchester tugenda London, bwe tuve London tugende Wales. Tujja kuddanga ennaku z'omwezi 14 tujja kuba tukomawo tugenzeko mu ggwanga erya Bungereza. Tugenze ku nsonga ez'obuwangwa n'ennono, ensonga eza music n'ensonga endala nnyingi. Bannayuganda tubasibula baleke mbasema hips na figure. Okulaba omuyimbi. Ngenda UK ntambule n'omwana wange tugenda ko Wolves. Tulina ensonga za obuwangwa n'ennono. Nina abaana bange betambudde nabo ngenda madropinga Manchester. Wano tetusobola kulabako bali munda bayimbidde nga kinsanyusiza. Tuveeyo tugendeko e London tulambule ku bantu baffe mu bitundu ebyenjawulo. Kuba tulina mikwano gyaffe, tulinayo ab'eŋŋanda, tugenda kunyumirwa, tugenda kulya ku ssente, tugenda mu culture, tugenda mu bintu bingi nnyo. So tugenda kuba tukomawo mu 2 weeks time, tetusobola kumalayo mwezi olw'obuvunaanyizibwa tulina obungi mu Uganda n'olw'emirimu gy'abantu bye tubeera tukwasaganya wano mu ggwanga Uganda. Nyambadde nga kamiliyoni. Omanyi olina okukoppa musician wo asinga okunyumira. Omanyi maama wange omugenzi yali ayagala nnyo kamiliyoni. Kati ennyimba ezo ze yayimbanga ki abantu beefuula abantu beefuula. Awo ezo maama wange yamwagala nnyo n'amunjagaza. That's why mukoppa muyimba ngenda okutambula. N'okuyimba oyimbanga ye. Nze Dokita kamiliyoni. Miliyoni. Nimbanga kamiri. Kale basobo ne banyabo nze basibudde Capitol Music. Mwina abadde baludde okunda Capitol Music. Bannange emirimu gitufuula bize. Right now we are with Capitol Music. Era Capitol Music tugenda kuba tumusindikiranga waka. Agenda kuba abalaga gye tuli. Tutambudde tutya tuli bulungi tuli bubi. Bajja kuba babawa information, full information. Katonda abajjajja bamperusi. Tugenda UK, tugenze London, tugenda okulaga Erinnya Namazibula Gayi, Kiebe Kalibulemu Uganda. Kyamazima mutabani wange ne mukamwana wange ne famire n'abasinga bamaze okuyiga. Mwebale kwagala baana bange, mwebale kubawagira buli mbeera yonna mu bannamawulire tubeebaza. Mwebale kubatunga, mwebale okubafuula kye bali. Katonda w'abajjajja bawomesa. Nze era abaana bange bonna bentambuza mbasponsoringa. Nenda nga nze sponsor waabwe. That's why babawa visa. Nakati bonna bentambudde nabo bagenda UK. Bonna era nze nabasponsoringa. Kati soko babuzeeko ngo baganda tugenda UK. We are going to UK. Let me tell you people, we are going to United Kingdom. Yes, ebungereza eri wakini yakafa ibazika mu Karija. Ngoyambadde engeri ya Kingereza. Nakopye kamiliyoni. Dokita Mirimiri kamiliyoni. Tewamulaba muzinuzi yali ako. Ng'akomawo. Yes. Nange nagaye nina okuzinoonya. Gye yazigula n'enzitumyayo n'enzikubamu. Nina kutambulanga kamiri kati. Omanyi engeri gye njagala kamiri mu music ate nga nafuuka musician. Kaakati nina kwambalanga. Leta bakubanga. Mbadensaba jjajja muwemuko kuba ndaba owambye nnyo. Jjajja babuzeeko. Tugenda London, tugenda gwa Manchester olunaku lw'enkya ssaawa 2:30. Bwe tuve Manchester tugenda London, bwe tuve London tugende Wales. Tujja kuddanga ennaku z'omwezi 14 tujja kuba tukomawo tugenzeko mu ggwanga erya Bungereza. Tugenze ku nsonga ez'obuwangwa n'ennono, ensonga eza music n'ensonga endala nnyingi. Bannayuganda tubasibulako. Capitol Music tubadde tuludde okwabuuzaako. Badde badde otubuzeeko nnyo. Abantu basigale ng'obategeeza amatikkira g'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono.
nga nnaku za mwezi 24 na 25 omwezi gwe tutandise ogwokutaano. Bassebo ne banyabo ffe tutambudde tubasaba namwe musigale nga mukuuma eggwanga ate be tunaaba tufunyira tujja bibaleetera. Lujja enzikiriza tekoma wano, enzikiriza etambula wonna. Tojjagamba nti nze Ssaaba Kabona w'amawanga gonna naye nga munnange ne Kenya tomanyiyo ne Nairobi tomanyi ne Rwanda totuuka ng'abantu maama bagamba nze Ssaaba Kabona ntwala Afirika naye nga bw'omubuuza nti ye Tanzania yewa nga tamanyiyo nga tamanyiyo naye ng'agamba waawo. Bassebo ne banyabo mutambuleeko mulabe olwaleero nyambadde bwe nti kuba ndi Ssaaba Kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Omwana omuwala Lynn eyatwita Wales mu Bwakabaka bwayo yayita enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era tugenda mu mikolo gya kalica ensonga lwaki nyambadde. Wambadde nebuzo otera kwambala biri eby'ekivubuka eby'emyaka gyo kati nabo ebyo byasigalira ffe abawala abato basigalira ba Queen Kulamba basigalira ba Queen ng'ogenda nabuyimbiwo ate ku nnyonyi ennyambala y'ennyonyi bannayuganda njagala kubategeeza tutambula mu mawanga mangi naye situjja kubeera nga twambadde bwe tuti ennyambala y'ennyonyi yeeno mbadde nnina kubanga nyambadde bwe nti naye olwaleero wadde nyambadde bwe nti abantu bategeere nti n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ku nnyonyi etuuka baleke embassa mahipusi na figa nkulaba omuyimbi naye jjajja yambulidde ku bibuga ebiri ebiri Obungereza jjajja yabimazeeyo dda. Omanyi ekisikuntu ekikulu ekisooka ngendera mu business class njagala kutuuka mangu ku airport. Omanyi ffe aba business class batutegekera ebyokulya bingi nnyo ebirungi kaakati njagala kumala kubiri ate munkeereya. Tusaba abantu Capital Music bawagire music waffe. Bawagire music yaffe genda ku YouTube otekemu Jumba Lubowa Aligaweesa toyogera ku bya Ssaaba Kabona toyogera ku bya jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa music gyali mungi nnyo twata video 30 omulundi gumu ekitundu eky'okuyimba mutuwagire subscribe genda ku TikTok account yaffe Jumba Lubowa Aligaweesa music checha music tukikoze era Capital Music munange timunatukolako ka interview ya music yes tujja mala ku nja kuyimba natebikawu olw'ebyo byendaba mu nsi ndijjukirwa natabasima nga walumba kutte ku mumwa Katonda wabajjajja bawo. Wow. Bye.